kubanga mmange kunvubira owerera omwana maama taba kigambo kya luzungu oluzungu lwa maama nze ekutana era wesiri tayogera kigambo kya luzungu ate wendi weboogera ebyo oluzungu ng'akyuka ng'akuwulira ng'ambambuka naye kati oyo mmange namwama asobola okuma obuwandiisi bw'ekika kyekkobe kisoboka sayansi oyo mwangu nnyo okutegeera omwana ono abagambye lembe nti kulonda abantu abasobola kye bagenda okukola naye waliwo abantu bulonda nga mukyamuukiridde lona agenda alyeka abadde asula njala obadde sula njala kyenakasozi amatooke ng'eribira kyakwemme ate ye mwangu akyatambulanga sologumula tinulababega ali omu era bw'omusanga kukola ekisumbuzo ky'ennyumba abeera nakyo omusajja omukulu w'emyaka gyange atambula ate n'ekisumbuzo ky'ennyumba nkyawaka nze bwenzira awaka n'ekyekisenge simanyi gye kibeera nzira nkumawo ntyawaka ng'ekisumbuzo ky'ekisenge ng'ekisenge kiggale era mbuuza naalongo maama leero tunasula mu ntebe ne bwe ziba ssaawa 9 ez'emisana nonna nze namuwasa kukyala wakawa talina kulwawo kuba agenza okujjanjaba abalwadde be yamanyi njagala nzira waka nga nnyenemu nga sinoonya kisumuluzo zisitambula na kisumuluzo kyawa era osala omusajja omukulu tugambe mutabani wange olusankujereneko nze nkojjaawo babanga abagamba nze gakojjaawo saakola mulimu gwange nolwekyo mikwano gyange njogera mummwe kubanga omutwenyaleruma oyo anzijukizza gyembadde ntambulira nsanga abakyala bayita basingumaga era tuli basingumaga andi abafuula basingumaga si batabani bammwe kukwate emigo ba abaana bammwe asuulawo atya abaana ng'ate abaana akimanyi insurance ye kabavuga emmotoka bwe bateyina third party insurance nga tewakisasula weefuna akabenje weefuna obuzibu insurance tekusasula ngamba abaana bamwe balabirira abaana insurance nga tukaddiyeeyo waliwo ebiseera ebijja okubeerawo semuju mwana wange ng'ensi tekujjukira nti okulemberako neggombolola n'ogituusa mu kwesiima ng'oli expired ng'empapula za gundi naye abaana abo bwe tutabalabirira tujja kufuna obuzibu nemba okiwulira kyenjogera era nze nsaasira bakataala nebadendaba abaga wayi bananda abasimiseko ne wansi otya omukwano lwakagwa mu mwezi gumu nze nagaana okugwa ebbeeyi olwakamu okuma emikwano kyembagambidde kize njagala omukwano gwammwe n'okusinga bwenjagala akalulu ani alowooza nti akalulu bwe kakwa wesibira mubaka sijja kulya abaana tebajja kusoma mwe mwenna abamwe tebasoma mwe temulya kivula nagaana omuntu okuntiisatiisa olw'akalulu njagala mukwano okusinga akamu abooluganda mumpe omukwano omwana oli atandise n'oluyimba lulungi ddembe kristo bwe yali agenda ekintu ekyasembayo kyeyatukuutira nti abooluganda mwagalane nenga kalulu kaggwa mu february nga nnyaka nakaaba nakasembayo n'osamba muliraanwawo n'osoza muganda wo n'okyawa omukwano gwo n'ogamba Katikkiro juzi yatugamba ekigambo nti emmeeme eyo etasengejja ekugamba munno kyatalyerabira osanga omuntu ng'akulirako ekiruyi muyinza okugamba obyono ayagala mukazi we oba muliraanwa wange twakayanira nsalo za bibanja ng'obusungu bwakulirako n'ogamba mukama asaasira omuddo wano abantu bangi ffenna tulina ebizibu bye tuyitamu bye tuwangaaliramu eyasuze enjala yalowooza yagisuze ku lulwo kubanga gwe oli mubi gwe wali egyeyandiridde mwagalane abooluganda basaba mu mpaaka
manyi njogera olumu ebikaawa naye njagala ebikaawa bibasiiwe mulowooze ku bulamu bw'abaana baffe obuddako. Teri mbaka wa paalamenti agenda kugaba ssente kuva Kakiri kutuuka Ssebutu. Teri mbaka wa paalamenti agenda kukusa kakadde k'abantu ssente. Taliyo. Leera oli mukodo totuwadde naawe weekodo waliridde teweewadde. Tolumiriza nze mukodo weerumirize kubanga naawe weekodo walidde. Onyombesa lwa cupa ya soda lwaki gwe togyegulidde naawe oli mukodo. Omubiri gwe gugikubanja naye ogummye. Zeza soda bwe zimbula nga nnyo amazzi. Empisa ya wano yalaga nti osobola n'okukyama abantu nobagamba mumpe ku cupa ya mumpeyo ku mazzi nywevu. Omubaka n'otatugulya soda n'oweerereza omuntu n'obutaasisa ekibanja kya $5,000,000 n'akuwalalira olw'ecupa ya soda eyasinze okunywa. Twatuuka tutyawo eyatutuusa awo yoyo bwe nabagamba nti yababba nange lagira ki. Teri mubbi asinga oyo akubyeko bwongo nakwekkiririzaamu n'okumanya omuwendo gwo ng'omuntu muganda we yakwatanga mu nsawo n'akugamba ssebo kuwondiisa tinedda nsulawo ya tonjooga. Amaanyi ago gwalagawa omuwendo ogwo gwalagawa. Mbasaba mukomyewo omuwendo gwaffe tuli bantu babbeeyi. Omuntu omukkiriza kusuula ki bbeeyiyo. Era oli bwangamba waliwo yangambye akalu kanze kakwera ku mutwalo ne mugamba nsaliraako n'agamba ompa mmeka ne mugamba nkuwaze wakagula kama abakuuma.